Muri muta mikwano gyange abanjagala n'abatanjagala mwena mbaagala Mulina ya mwoyo mutukufu Holy Spirit. Naye mikwano gyaffe bawagizi baffe aba NRM muli mutya, muli bulungi? Enamba yange y'essimu eri kubbayo. Naye namba eyo eri ku WhatsApp. Owa NRM atunuulira bye mba njogedde nga nze omuntu n'onyiiga ate n'onyiigira nze oba mukyamu toba wa NRM kubanga mba njogedde ngunindinya mu mugaati gwammwe mu projekiti zammwe. Naye kati nga projekiti eriwa gye mba ndinyemu nze kaddeyi bayizawe mwe kimutamanyi nze siina kyendi siina wadde akamotoka kano kentubulamu sikange kujjako bwe mwagala kumpayo akamotoka sikange kakadde nze nina amabanja bambanja obukadde nga 600 naye kati omuntu bw'abaana banjogera nseka manya kato kuseka okwo tizi opposite mba nkaaba kati abankubira mwebale nnyo mwebalire ddala munsanyuwe bwe mba nina kye nayogedde kibi gye muli banene baffe bakojja ba anti abagaga baffe timunyiigira naye mu reality ge mazima kubanga obunyiivu muyina bungi timunyiigira mikwano gyange muli mikwano gyange naye ow'omukwano omutuufu yakubuulira ensobi gy'okoze onsange ni mukunywa enjaga nuusa amafuta gwe mukwano gwange n'oŋŋamba ekyenkola kituufu gano amafuta g'ennyonyi ge banuusa ab'omu Kisenyi awo muzaana zooni mubamanyi awo muloleza obumonde ku linki baasi kati abankubira amasimu n'oŋŋamba gwe musajja okubye projekiti z'abantu kati nkubye ng'eriwo tiwali mumpaayiriza mmwe ndi kaddeyi siina kyendi ate nababuulira akakodyo soogera mumpe ssente naye nazo nzaagala naye nze si kyekirooto kyange si kyekirooto kyange ekyo ekirooto kyange nga bw'oli bulungi otayina kikweraliikiriza
nange kiroto kyange nange kubeera osiina kineeraliikiriza bizinesi zitambula bulungi buli kimu kiri bulungi enkuba bwejja nga bwe yatonye jjo oba nga bwegenda kwongera kutonya kati ne watabirawo mataba abaana bagenda kuwumula nga 3 kweraliikirira ate baddeyo nga 25 May nako kweraliikirira kato kweraliikirira okwo obunkenke nange njagala mbeereko nga mmwe siina bineeraliikiriza kati noonyo mpito gabe kati tukole tutya osobola kutuwa mu magezi ki naye ate ze sikutuula awo nsigala ku byange saawa emu nkolera saawa egi emu ninzira ku byange bwoba bwemukkiriza kukolera saawa emu ku mutwe gwange ninkozesa omutwe gwange nkolere saawa egi emu ninzira ku byange obukwakulizo bwe buti njagala medical insurance ya famire yange yonna my relatives bonna medical nga bwe mugiina mwe ba MP muyina medical insurance ne maidi wo n'embwa zammwe ziyina medical insurance nange gwo mulimo gwe mumpadde kukola saawa emu nzire ku byange kyenjagala medical insurance mpaka ku mukadde wange ekyokubiri education insurance buli ankwatako amafuta nja gegulira saagala kaadi y'amafuta nedda okubanga nseka ndi serious kati eyo mukubira mwebale nnyo by the way mwebale nnyo bweba muwulira byenjogera nashukuru sana mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga bwe mbyagala n'abalala bwe babyagala naye musookere kunze tulabe medical insurance education insurance mukitegedde mbadde neerabiddeyo kamu housing insurance sibeeraawo neeraliikiridde muneetaaga occupation permit kubeera mu nyumba yange bwemba nayogedde ku occupation permit njogera gwe muganda wange sister wange buraza impoze ye buraza kojja anti shwento shwenkuru nyokwento niwe sister it is in English nawe saagala obeere n'occupation permit naye munsanyuwe
Muli muta mikwano gyange abanjagala n'abatanjagala mwena mbaagala mu linnya lya Mwoyo